Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Shifah nakawombe njagala weekaaji. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Shifah nakawombe. Okay, mikwano mbakulisaayo mwenna abalaba ekitundu kyaffe ekyasooka eky'omukolo gwa Jameo ne Yasini abaagalana ababiri abo abagole baffe ab'ensonga ab'olunaku. Tuyingiddewo mu paati yaffe ey'okubiri. Twakoma Ssenga Jeeyo omwami mu paati 1 nga muyingiza mu nnyumba. So kati kambatwalire ddala mu paati 2 wali eri kuwoowa kufuna lanchi. Nenga nakawombe Shifah Hope wali okubaweereza ebinyoma buli lukya twongera okuyiga nga ate bwe tunyumirwa. Mbaagala nnyo mikwano tubaaniriza mubeereeko temuvaako tuli mu paati yaffe ey'okubiri. Zikuzibwa Sheikh Adamu Nsubuga era nga naye ali mu kifo kyekimu kya Katebe tuwamasakaddavi omulungi olw'obufunda bw'obudde saidi zeeyo omusiro gwaffe Mamba akabbiro Muguya sirya Mamba mazima kiriza dadi wentuuka ku nyabu nzikirireko ekakeeka ate mwogereko ow'ekitiibwa bwali buwungeera nga Allah ayisiza mumami omulungi ne tufuna Mustafa era nga mumami omulungi ye omukyala Nakayiza Edith tato omulungi amutuzaalira y'omwami Nassanayiri Kikonyogo Kasule Murufu obwo dadi tuba bazzukulu ba Kasujja. Muli bazzukulu ba Kasujja? Dadi omulungi bwe tutyo. Kale mwekubireko mu. Amiina gatte ebibata. Dadi kiriza nandibadde njogera bingi kano ko kayitewo omwami omulenzi oyo yasomera ddala era n'abaako ebimu byakugukamu oba bya specializingamu. Kabira International Club tubeera wali eri mu kibuga mu district ye Kampala kibuga Koto omwami oyo gyakolera Kabira International Club ebukoto ku stage yennyini ey'obukoto bwe wakolera. Dadi musajja muzannyi wa tenisi omuzannyo gw'abazungu ogwo naffe Abafirika ne twagufuna ate nga ddaala eri yali sukkako eri okuzannya obuzannyi wabula coach akoochinga bonna abazanya tenisi mu Uganda. Dadi yatandika dda okuba drugs out Lupapula ajja kudda nga azanya tenisi inshallah. Dadi omulungi omwami oyo kiriza olw'okuba nti wampadde omukisa ogw'okweyanjula oyo bwe tuba tumumaliriza wensoose naye emmundu ennene amuli olubirizi wali eri y'omukyala mwannyina omulungi sijja kumwogerera olujjakaawo ajja kufuna akazindaalo naye yeeyogereko katono. Dadi omulungi akulembedde wali eri sijja kwogera bingi wabula ye sheekhe waffe ow'ekitiibwa okuva Sheikh Zaidi buwuliranga mugenyi asooka Sekimwanyi essebo olwo tubeera mu baasooka okugenda e Makka abakwatiridde eddiini saidi zebusalaamu ye Makka. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dadi kiriza ne kano nkayiseewo twabadde twogeramu nangamba ye ku mbaga ye abantu yabawa soda crates zaali 3 naye ekyokubiri tekwali mmere yabawa biscuit nga wassa embaga ye kati egyo emyaka kitegeeza yeekulumbudde olaba embaga za biscuit zikyaliyo. Dadi kiriza omwami ono musimba akazindaala toyanjulire
ate tumutegere neme kusobya mannya. Assalamu alaikum wa alaikum assalam yatenze beneyogirako nti bwali ekimanya we nawase Masaka tulina muwase no Masaka tulina saalipo Masaka tulina tadikkiriza tato muto ate tato wafe omulungi ate nawe yogereko katono neme kusobya tato omulungi ati muwulira kabukunge gatulye eno zaituna fe baitina abalago bote betugamba zaituna kabuto kaddamu fe alhamdulillah waaw kiriza dadi so kenzire yekakeka mbenga bwentu bentambudde Idrisa Amiri Sekyonyi asira sebo abulabikira ensonga zaffe ye Alhaji Sheikh Umar Siddiq ono sebo tambulanga Omuganda ngeri gye twakaniza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Manya aganga Umar Siddiq Kabusa basajja n'abakyala ab'enjaza tuli Baganda abeddira enjaza akabbira Omubujulu tusibuka Konko mu Kyaggwe tuli b'Ekyaggwe tuwangalira Mukono mu Central Division Nabuti jjajja ye Kyazze ye Juma Kyazze mutabani wa jjajja waffe Juma Batalaze tuli basajja Baganda. Mama azaala Omugole muwala wange Wankima ye Namuli atupira tukabanga era mami waffe Wankima saidi eyo tusayose nnyo era ssebo akazinalo kasigaze era naye kolanga bwe yakoze abali ku saidi yo batubuulire akakazinda nkakwasa muganda wange kwata Kyazze naye aliyange. Mpangalira Bugenda Road watafiru yasika mwadiseka mukadde omukyala ejjobiriya okyaya nabo bagezi nsaba salamu n'erinnya amanya Sangani Juma Kasali tata wange Juma Kasali yenga ataffe ekisibuka Mende esongerako kino nakitegerekesa Bassekabaka Kalemawo nyini oli waka. Mashallah sebo linnya lyokka tufaayo. Amanya gange nze Sulaimani Misango mutabani wa Yusufu Kyazze azaalibwa maama wange eddira Mamba Sanji. Amina sebo imamu waffe abantu bekusalamu n'amannya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Amanya gange nze muwalimu Muhammadi Kaganda nzalibwa mutala guno ndi imaamu ku muzikiti awo Ekiti era n'omukadde ono azaala abaana bano bwe yajjanga kuno bambi yasaaliranga wamu ng'amusaasire. Assalamu alaikum. Tweyanzege kyekiba tinagala tukizeeko mu bwangu senga asooka twekubira olwendo lw'amazzi wamala olutuwaako senga nga bw'oteekamu olwendo lw'amazzi
babaira bamama ebali okumpi, it is very much okay. Bamama nabo batubuuzeeko bweba mmere yeri okumpi esembeyo sebo taata Jemeewo okwate akabbaako omwana omulenzi ono aseme mu maaso woosembera togenda vao paka nga bakuwoye sikako wano mu maaso katono taata Jemeewo akwate wali akaso mwanyize tutya Uganda nungi omugaso gwasijja kwogerako saawa eno naye nungi nnyo si kikola kya Buganda obuyingidde nnyo munda wabula kikola ate ekyabaluganda nolwekyo nja kusaba kale nga batoddemu taata ndowooza gwe oba wasiike kakati ekyo kikola ekyo oba tukikoze nsaba taata akwate wali akagirasi akakwasa omwana omulenzi ono taata akagirasi okamukwase ekigambo ntaba Luganda kyebayita ekyo okutaba Oluganda nazzikuno balinga beesala emisale ne bagombako ne beesala wano musale ne gujja ne bagombako kati tugaba amazzi taata kunayo akagirasi akalala kati engeri gyoli nti olina kuweesaayo ddyo kitwale nti wawaddeyo dda kati akateekako mu kkono omuwe ate omala olisiibinge n'eddyowo kaliko omuwadde naye abe nga akuwadde ekyokunywa oliraba ekikolwa ekyo mukikoze muwe nga bwakuwa. Can you imagine? Allahu Akbar. Olaba yemutosinga lemunywa kati ate tekalina kutosinga tekalina nnyo we kagwa okoonako girasi lekiti kikola kya mukwano just nonywa kati amugamba bisimillah nga munywa tugenza okukola okunoonyereza okuwera ng'ebintu ebyo byonna tetubisanze mu buzibu bwonna mu mbeera yaffe ey'eddiini ate no mu Buganda bitambula mu Buganda. Radio mulungi kigambibwa nti abasinga okutosinga era be basinga okuwangaza omukwano. Kati ono tajja kuva wano ng'ajja okulaba ku ddade buli kiseera. Ebyo byange nno tebiri mu bitabo. Senga ndowooza bo tubatusazeewo egiraasi ezo nazo tuzitambuze tulabe nga zigenda baseeka Sekimwanya afuneko egiraasi kati ono best friend oyo mumu amugeredde awo tuyitewo tugende wa taata eyo wa taata yiinejja nendala egende okusinza ku mawulire ge nafunye wa barakallahu fikum n'okusinza ku budde baffe yekka tewali buzibu oba aliwo ne banna abalala babiri tusaba bajje kati ojja kusemberamuko katono emabega mukulu Mustafa ngeri mami gy'akyajja semberamuko katono onodda senga natula okutogera najjule kakati ninga gwendadde senga genda وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. bazibwa mu buli ensonga yonna yennaye Allah baza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tuba tula ate nga tulikola ibada kya ttendo kya makulu kubanga bwe tulinnyira mu bigere atugamba baada audhu billahi mina shaitani rajim si oyayinza okugamba nti ate bwe tujja begereye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate asomya audhu billahi mina shaitani rajim n'ebigambo by'omubaka bikulu nnyo nsooka okwekingiriza sitaani n'enjikuba ejjinja lyayo n'envaawo yagamba nti okuwasa nkola yange mwekyo nga kikyategeeza kinamuwa abali mu buwufu bwange muwase era ajawukanako tabeera wa mu gurupu yange oba wa mu kibiina kyange Mustafa ali ku nkola ya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate muzimu ku mpeera enyijja nnyo yenna ayamba ku oyo anoonya obufumbo oba agenda okufumbirwa n'olwekyo mwenna muli sunna ya Mubaka sallallahu alaihi wasallam naye nga mumanye ebyobusiraamu bibaako enkola yaabyo n'endagiriro yaabyo era oli akubuuza nti bwino omujjawa kwekyo kyoyogera amakulu gali nti enkola eno nga bweriwo eriko betandikirwako nga Allah bwatuga baada audhu billahi mina shaitani rajim fankituhunna
biidhini ahlihinna bakanatuka n'okugamba nti wa atuhunna ujurahunna mubawase oba mubafumbirwe kubanga oyo yagenda okufumbirwa osi yafumbirwa oyo yagenda okufumbirwa bafumbire omusi fankihuhunna mubafumbirwe biidhini ahlihinna oluvanyuma lw'okukkirizibwa kw'abaki n'abalinako obuvunanyizibwa tafa empagi eyokubiri naye waali abagenda okufumbirirwana agaba kakati almahari amahari g'omwana muwala yagasaba kirinayo omukowano omukwali yasaba kulima wagafuna mwakkiriziganya waliwo okukkiriziganya nga kuliko condition tekuli yozanne ntuuliziganyiza ebintu ngeri amahali mutwala ameka kati zigutwala naye nga gaki gabbanja timwewabudde condition gyembadde mbuuza galiko obudde ow'ekiseera ibadde condition gakuba mbadde mpise mukwana naye akakasizza wali yalitaddeko ekiseera wakyogerako bamba bakuwa kiseera ki wamuwa kiseera ki naye nga ebbanga lyomala mukyala gamukkiriziganyiza ku alimahali n'otagamuwa batiwamuwasa nga bwoba nti ozimba ennyumba eyo naye n'otateekamu seminti saawa yonna ezimuka nekolaki egwa kinawo bufumbo obulungi okufuna ekizibu ekyo n'olwekyo abatabalibwa mu bakazi b'ebbanga lyomala ng'olyazaamaanyiza amahare era bwe bulyazaamaanyi obumu ku bulyazaamaanyi obunene baada shirikubilla n'olwekyo twewale nnyo okulya amahare g'abaki era kinyuma nnyo abazaali ate ganyuma nnyo kubanga naawe atakkirizibwa okukuwa n'olwekyo amahare tugafunulengamu nnyo mu ssaawa esooka kiwedde ssemuwani ugende maaso kakati enkola gyetugenda okukola omwana muwala yejja Jamil eddala tutali talikozese Mustafa sibu mukadde wange bwogenda okukwasa omwami si yagenda okusaba wabula ayagala kubanga okkiriza mu butuufu okwagala mu kiseera kyo kyennyininyini era obadde okimanyi egaba omugambe nti Mustafa nkwasizza olunaku lwaleero muwala wange Jemeewu okuba nti mukazi wo ng'enkola y'obusiraamu bwetulagira nkusaba omukuume kusaba omwagale oluvannyuma lw'okwesimbesa Allah subhanahu wa ta'ala kusaba omukuume wadde muwala wange mu linnya lya taata wange musukikyaze Jemeewu nga tulisimbisa omwami w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
Ikkiriza okutwala jeneewe Ikkiriza okutwala muwala ere mukyala wange ngenda amateeka g'obusiraamu era Allah bwakitukuza n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwana mujje mu maka ge simujje kusaba Allah atubeerere Mustafa wadde muwala wange mu kifo kya taata wange Yusufu Kyagize akkiriza okutwala muwala we jeneewe yakumukumanga ng'obusiraamu bulanga nsaba Allah mbeerere era atukuume. اللهم اجمع بينهما كما جمعت بين حواء وآدم آمين. اللهم ألف بينهما بالخير والسعادة. اللهم اجعلهما من الآمنين. اللهم اجعلهما من الفائزين. آمين. اللهم اجعلهم من الراشدين. آمين. اللهم اجعلهم من إمام المسلمين يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلهم أعطهم التوكل إليك. آمين. والإجابة. آمين. يا نعم المولى يا نعم النصير. كن لهما وليا وهاديا ونصورا. وكن لهما رشيدا يا رب العالمين. آمين. أي الله نجري وينزه olwaleero okubatabani bano tugukoze nga tujuliza gwe Katonda w'ekitiibwa eno nkola tulema ibaada sikwejalabya. Ayi Allah olwokulagira kuwatulagira bwomanya ekyekwesa ekyamaanyi ekiri mu nsonga eno teekamu amaanyi gona okusiima oli w'amaanyi oba oyagadde tubali mulala ayagala oli wa buyinza oba osazeewo tubali addamu. Ayi Allah abaana bano bawe ebirungi obufumbo bwabwe bateekeremu omukisa bateekeremu okwagala bateekeremu okunumirigana. Ayi Allah okusaasirigana era ennungi olw'ebigambo ebiva gy'oli ebyamaanyi ebiwa amaanyi. Ayi Allah oli w'amaanyi banyweze. Ayi Allah oli mugabiragabirire. Ayi Allah oli muliise baliise. Ayi Allah oliwo awo obulamu bawe obulamu obulungi. Ayi Allah olw'okwesiima n'okweyagala bawe ensimbi zibawerere walemeredde wonna wonna babeere ng'ate bajjuzaawo bawe okutuukiriza bibalayidde mu nsonga eno ng'amahala. Ayi Allah okukuuma buli omu munne. Ayi Allah gwobirinako obuyinza tukusaba otuwe okuyimba tukusaba otuwe obuyinza mu mbeera gye tulinako obuyinza otuwe obusobozi bwekyo tulinako obusobozi otutaase okwefuula obunnanfuusi obukodo n'obukyayi mu bannaffe. Ayi Allah fuula ensi yaffe y'emirembe tufuule ngaffe abasiraamu batuli ba waggulu ensonga zonna okwala n'okuba ab'amaanyi n'obuyinza obwawaggulu kubanga Allah gw'olinira. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Khutuba ebeerawo naye tujja kugisala embeera n'obudde bugambe tusaba Allah nannyini buyinza nga bwe tusabye abateekerewo obulungi ku bufumbo bwabwe. Abantu nga bafumbirwa nekintu kyangu neyakedde ku makya kikola naye okukuumagana kizibu naye nsaba abafu abadde ensonga y'okubeerawo kw'omukulu guno olwaleero wamwagala n'ennyo mukuumagane kubanga essaawa etuuka kati liyinza okuba essanyu naye waliwo essaawa ey'okusaasirigana. Okusaasirigana kujja nakujjukira ebyaliwo jjukira bozze eminza gye bakwanirizaamu wazze oyagala tibakukase ekyo kibeere mu mutima gwo olumirirwe nga mwana muwala oyo omufuule ekyebbeeyi kubanga kyakusitudde n'abantu ffenna situwalize wange n'ekyabbeeyi kyatuleese oyo kakati mumanyeemu nti wa mugaso tumujolonga wabula endagaano enkulu ennyo yegamba hale muganda wange namukkirize kubanga emwewadde Allah ajja kubateeramu omukisa naye nga wumbawumba ebintu kusaasirigana lumirigama ojja kufunamu ekiyitibwa
kwagala kimmemmedde Allah baagaliza kwagala kubeera bulungi mu bulamu bwammwe mujja kuzaala abaana ab'emirembe kuzaala abaana abalungi abalina maama ne taata naye abaana bennaku tufuna oluzira eri taata aligenda maama agamba kino bataata agamba kino Allah tusaba mualatase subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam mukadde wange nze nfunzizzaamu awo naye naawe teekawo nga era nga tuli wano olwaleero tuze ku mukolo guno ogw'obufumbo tusaba Allah agukkirize teeka mumubona ekyange mu bufunze seeka tukwebaziza omukolo guno ogw'obufumbo tusaba Allah agusiimakkirize kweza kange kagenda eri mukadde wange ono agenza okutwala omwana olwaleero njagala obeere omusaasizi kubanga kati olwaleero muno gwotwala kamuwasizza nebeera omwenkanya kubeera omwenkanya mumakaaba nabiira Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza tumula mwabantu muli basumba era muli bakulembeze mumakaaba twala obukulembeze buno twala nti ono tutte kati gwogenza omukuuma emuza amazima ole kyenkanyi obadde oyinayo omukyalo omulala ebbali siramu twakkirizibwa okuwasa eno bwotwalayo kiro yenyama neeritwalayo kiro yaki kakubeera mukyalomukole obeere n'amazima n'omukyala musembesa okubeera n'amazima gabwangula bindi ekyokubiri mwekwatikwa Allah subhanahu wataala n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nomwekwataku ebyo ebintu n'okusaala eswala ettaano wakafu obusiraamu bwatulambika bannange kanjiriyo katono Allah subhanahu wataala yatuwa empagi ziri ttaano ng'empagi emberebere ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah naye empagi ekomala okujatula ekusembeza okuyingira mu swala n'atutegeeza nti omuntu tasaana kulibwa naye mukwano omuntu atasaana tasaana kulibwa naye era ne bwemba muwulidde nti obulina obulunga mugende mubutte obeerawo nogwekyo mukuusira okubeera n'omukyala musembeze musaale solaza zirirandikanye ate muyise bulungi n'abantu Allah ajja kubakumira mufumu nsaba Allah abanywezi bakaziiza enfuna yamu senga w'abaana gwe gwe tulinze kati ekyamazima byonna ebiddako tujja bimaliriza nga n'okulya bwe tulya taata kiddemu senga kiwulire ingako omukama olwosayininga tuba twagala akyuka olwo wanna omusajja yasoma omusajja yasoma nzo nze nnyini naye dolowooza ayuzanyira mukumbe muganka yennyini akuwayo kaceeki takibiri Allahu akbar Allahu akbar kale batwalire omwana omuwala wali bwe tutyo
okumanyagana kukyagenda mu maaso, okweyanjula mu butongole, buli omu okumanya munne ekika kyavaamu na buli kimu, n'okubawoowa bulungi nnyo bafuuke omwami n'omukyala, gye point gye tuliko right now. Wotulabira mikwano abakooko bajjulira kulya mmere, that is the process gye tuli mu kuyitamu. Naye nga bwe mbazzaako mu kidaala bannange kyakutte dda entertainment. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro, nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro, ono namusanga mu kifo kituufu, bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe, bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe. Ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi, ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi talaga. Maama ne taata ye mulenzi wange ono, bwensiimye okuba naye, ono namusanga mu banka wamma, taata lwe wantuma olujjukidde, kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde, bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza, bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza, bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa, bwetyo nenkuba netonnya nampakuka lifuti, bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta. Ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi, ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi talaga. Abadde kubbali abawondera, ono mutaddeko akabonero, wulira gwe wokalabira tosembera, tusabye tolokera, kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja, abadde bewaga okutwawula kibalube, abadde kubbali abawondera, ono mutaddeko akabonero, wokalabira tosembera, tusabye tolokera, kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja, abadde bewaga okutwawula kibalume. Ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu mulaba, ndalimba mema mulabe sebo ono kabakadiya abaami sebo mulabe nzina ono mwana kuba musabye bebi onekanga sebo. Ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi, ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi, ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi. Walekede mu kadali we akirako malayika, nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro, nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro, ono namusanga mu kifo kituufu, bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe,
Yesu okumulage waffe Dalimba n'omulungi Dalimba n'omutuufu Dalimba n'omulungi Dalimba n'omutuufu n'omulungi talaga Maama ne taata ye mulenzi wange ono wesimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampakalifute bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta Dalimba n'omulungi Dalimba n'omutuufu Dalimba n'omulungi Dalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalube abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume Dalimba n'omulungi Dalimba n'omutuufu mulaba mulaba mema mulaba esebo ono kabakadiya abamisebo mulaba enzina ono mwana kuba musabye bebi onikanga sebo obwana obuto obulungi bannange buyina talent bwolaba obwo bwatukubira dansi bannange twanyumirwa kyokka bebi bito oh my god waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze mbadde nga mesuga tubakaleno tugaddi omuntu gwendalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi kyemulyawo tuliberako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwennalootanga mumulabe tuli fembi waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa bangi nti omuntu oyo yaani maama ne taata babadde bambuuza tiyo omwana ali kuki nze ne mbagamba nti somulula temusuna saagala biyiika omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange wenonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange puliramu obulamu bangute nawonya omutima okubadde kwewuba ona kati nze gundi wamu ekintu kyenayagalizanga enkazi kibuyaga yatikudde nze newunyizanya bantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwabajuliza baliberawo ku lwange bona bawala babadde bewuba mwena kale nabasazeeyo
ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwenonze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu angunte simanyi tinange ndifuna yasutasuta nalijyawo mungu nasula keboko yuno mulenzi omulungi yabange kangende nono abakadde abazaala banjigiriza empisa nakutya mukama ono wamma mukama weebalo omutumba sanite awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwenenze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwenonze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bwe buti obwana nga bumaze otuziniramu bannange naffe vibe ne zirinnya kofoke atulindira omukakomewo tetunnamulaba twesunze jjame waafulume ayingire mu kidaala tumukubeko surprise bannange naye ng'anganze alingizaako mu ddinisa kikabo kaba nejjame wayase anyiridde ayeye bannange erimbooko ya mukyala yasiini ofunye omukyala bannange kyapa mmanyago ayeye omanyi okulonda tv ng'eyina ne risiiti yaako yejjameewo ate ng'ayina empisa kusinzira bye muwuliddeko munnange temugamba nti nsala kigambo naye nga buli omu kyagamba nti mukyala mulungi ate ayina empisa ate mukozi akolera ddala alright bwe tutyo naffe kennyini munnange vibe zirinnye wootulabira awo tuli kuba dansi atwalaba munnange abaana batukubidde dansi ate tusigalidde awo kofe munnange katwenyenyeemu naffe munaye omukolo twazzeemu gwa ssanyu Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro mpo bugalone kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempise engoma y'ekikere akaliko nesindika gano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kirabe nonno yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akaliko nesindika gano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kirabe nonno yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole nalawanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwero ozunga onotumera abagole oba tijjatijje okola ng'eyiyo obulekwa kati kyuka obawubire bwekirumye yasiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage
akalipagana sindikagano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenda watondinya kirabe ennono muliwo abagole wamma mukubire akalipagana sindikagano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenda watondinya kirabe ennono muliwo abagole wamma mukubire katonda bwakuwoka maala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine ekimere tutule dali owekitiibwa owekitiibwa Mihiro Mustapha Yasini tumugattire ebibatu. Nalabye abasajja abasanyufu ku mikolo naye ono kisusse tumugattire ebibatu. Nalabye koberekera nga ddala aswaza ono waffe ate taswaza azzaamu amaanyi agawaggulu gatta ebibatu n'akalulu. Kakati muwoka muto muwanvu mukozi yakolamu byaggwa gatta ebibatu. aliringa kuna ngo naleeta Temeo inakuwulira awe mamba awana iye kugambe iye tunange awanjaza mpana yange alama kakati mani naze kwata akantu ako obeko bigambo byotugamba ebyo byoselectinze mu bingi byolina olaba wasembera zonda londa mu byoyagala tugamba otubulireko senga sembera tibako ebigambo byotugamba byosengejjeza okuva mu bingi byolina ng'otuwanira olulenzi olwo mirengere buba nesenga olwavaawo era senga ali awo omugwati amanyabula nteekakasa bwe bityo bwe biba agule saati enkadde tabuuza peesa omanyirawo nti awo peesa teririiwo kuba nkadde nyabula batata bawulira bamaama we bali banyinaze bakedde ku mukolo aboluganda n'ab'emikwano n'abatakansi we bali n'abatakansi mwenna n'abanzirako ne benzirako lumya lwali olwo nkugambye kulonda oba musi byonna jalajalalu mama jalajalalu alondolemu kotulalu najja waka ku makya nenkugamba bango byesukulu fees ndojjukira neŋŋamba nzikuwe noŋŋamba nedda taata nowasimpa mbangenda ku ssomero ate nosomero sono temulowooza nolyawana soroti gye bayigira abavuzi b'ennyonyi olira gatta ebibatu nali eyo wali mu ennyonyi nga mwegirisanga ekigotte enva wabula kyeno kyenyina abeere naawe kati nemba ntambula sente tezingwako bwe ŋŋamba kati ngenda okulaba nga waliwo apita owaayi konzirengapo ŋŋamba ki ngenda okukyuka andaba omwami aŋŋamba munange yimirira osudde sente zo kyogamba yali azironze yanvaako mabega eno ate simulaba nze ngenda ati abantu abakwana bwe batogenda kuva ddaali alina obwesigwa mugati tubambi omwana omwesigwa kwata sente zo ningamba anaire lutata mbadde namudda wagino emiggo egyokumukumu gyatugunda buli luta buli ku makya kyogamba nzigunda nnyo tokuba oggunda maama nze munenga akasente zo nga nzikwata nga nzanga sikufite ngali munaye nga neyanze gebale bali eddala mane bebali kubeera n'amazima awo kyogamba tiwabuukawo wabula saabukadde siteemu naye gwatakuba ku bibatu senga ebigambo ebirungi bwe bityo genoddaku bwamala ozikuwe nkusiimye
Oze nange nkwagadde toli mwema kuze. Gemala abazitwala. Ayagala nesigalira. Kakali manyira nze mbuulira kuggwe naye ali yakwana munne. Beekwana. Yajambula nakonako bwati kasiise nga bannange obugalo obuweweevu buno. Kasi butegeera. Wulirawo. Baabo wakumulimiani mutaddeko batabaawo. Banange mundakasanya olinzita. Tamba. Nano nejjama wali mu ddinisa akoota buliro. Tugenda nga twogera mpolampola angamba njakupaakabena kantwale otyo ng'omusi wa menvu nina ewaffe ala tugende bakadde kyogamba lwe lwaleero n'omuleze abuuza lijja gattawo omwana watange neyeewummulira. Tuba tukyali awo enteekateeka okwetala kwolaba Jame wajja agenda kufuluma ennyumba. Ffenna tumulabeko for the first time nga Mugole bamukozeko ayambadde okwetala okutegeka kukebera maama n'aba security okukebera nti awo buli kimu kiri safe omwana jjajja kyekyo buli omu amaaso gamukanuse buli omu alinze buli omu yeesunze bannange. Finally Jameo n'essanyu bannange anyiridde mu white wuyajja senga amuleeta afulumye aya Jameo wuuyo Yasini n'alingiza okufa bw'alingiza oyazze mukyala we ne ku saidi y'abako bonna buli omu ne ku saidi ye Jameo buli omu nga yeesunze bambi so nga bw'omulaba bw'atyo n'afuluma n'ayingirawo mu ssanyu eringi mu vibe ng'eri waggulu nga buli kimu kiri massive. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga besuga tubakale lutugaddi omuntu gwendalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyemuli awo tulibeerako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwendalootanga mumulabe tuli fembi. Suna sagala bika omuntu n'aba badde bambuza ebibuuzo biseebu awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange wenonze awulululu bayika ngende nfume muwonye obuwulu muno mu mutima gwange puliramu obulamu bambudde nawonye omutima okubadde kwewuba ekintu kyenayagalizanga embazzi kibuyaga yatikudde nze newunyizanga bantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwabajuliza balibeerawo ku lwange bona bawala babadde bewuba mwena kale nabasazeeyo ndaba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange mama mundeke mbalage ono nange wenonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange puliramu obulamu ambudde
nga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Pasero baleeswake tukubeko ngaleza amaanyi awo wennyini ngoye mulaba mbika jeme bawubireko jeme soko bawubire kanyabo bawubireko kakati naawe omwana wa mulenzi gwe nazadde olwaleero soko muwehaga ennene ng'ate ogikozesa buvunanyizibwa agaha eyamuhaginga kakati mukadde kano kennyini awo wennyini we bali njaga kubasulako ekinene mu binene nkakasa banene mbadde temukirabangako neze njagala kibabuulira kati kakati kambaleetera omwana muwala Hope Shifah Baba TV weewunyisa omwaka lwawo kati Shifah Baba TV Hope Shifah Baba TV kati Surprise ya lero egenda bera special. We have a surprise for Jamewa. Wow. Alina okuteba surprise jeva nga bulijjo tubikola ku Baba TV nenye nasooka mbayimbiremu obuyimba kyo wali wagenda oga Shifah muyimbi banange tuyiriba timukuyiriba. Alright, King Fach kole adoli mukulaba Hope Shifah na Kawombe tusinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business.